Kooti enkulu ebadde ekubyeko ku makya ga leero ng'omulamuzi Justice Elizabeth Alviza aw'ensala ye mu musango gw'omwana ow'emyaka 8 Idrisa Sozi eyattibwa mu ngeri ey'obukambwe omwali okumutematema ebitundu bye ne biteekebwa mu kaveera. Omulamuzi nga tannaba kuwa nsala ye asabye enjuyi zibeeko ebigambo bye zitegeeza kooti ebisembayo. Pulida w'oludda olwabwe asabye kooti ewe Anthony Sali ekibonerezo ekisingayo obukakkali kubanga ekikola kye yakola tekyali kya buntu. Pulida w'oludda olwabwe wamu n'abazadde b'omwana eyattibwa basabye kooti ewe abazadde ba Sali ekibonerezo ekitakka wansi wa myaka 5 olw'okuyambako mutabani waabwe okwagala okweka ettemu lino eryakolebwa. Baba oludda oluvunaanibwa basabye kooti ebawe ekibonerezo ekisaamusaamu kubanga mutabani waabwe eyakola ettemu lino mulwadde wa mutwe ate abazadde balwadde ba pulesa ne sukaali ate nga bakulungiridde mu myaka. Omulamuzi olumaze okuwulira bino byonna asalidde Anthony Sali ow'emyaka 21 asibwe emyaka 50 olw'ettemu ate abazadde be okuli Frank ne Winnie Mugerwa ne basibwa emyaka 2 n'emyezi 4. Abamu ku batuuze okuva ku kyalo omwana gye yattibwa baaniriza ensala ya kooti. Banange singa mwalaba nammwe engeri gye bapakiramu omwana mu kasawo akakira 5 ate noono okugamba nti talina kyabimanyiiko nga mu kinaabiro nga mwe mwali omusayi ng'ate mwanaabira ekintu ekyo nedda. Tutuuseeko ku kyalo kibiri mu disitulikiti y'e Wakiso awabeera abazadde b'omwana Sozi eyattibwa mu mwaka gwa 2011. Bano basangiddwa nga bakyalina ennaku ey'okufiira omwana waabwe. N'omwana mukulu w'oyo simanyi nti anafuna okwagalwa oba kandi kiiso oba omukwano gwa taata ne maama kubanga ku kikanga bwe kinaye kiyalabako ku muganda we omwana tetukyasobola kubeera naye waka nga holiday etuuse era tulamuteeka mu kisulo. Yadde nga bano basiimye ensalawo ya kooti bategeezezza ng'obulamu bwe bufuuse obuzibu ennyo. Tufunyeemu akasanyu akatonotono naye nga si ye essanyu omuntu liyandibadde akola ki afuna. Abamu ku batuuze ku kyalo kino bajjukira bulungi ebyaliwo nga bazuula omulambo gwa Sozi. Nze nga manye ebintu ng'ebyo basala mbuzi nte nkoko biki nga simanyi nti n'omuntu era sijja kukulimba gwe mulundi kuba natya n'okutuuka okulabako naye gwe mulundi ogwasooka okulanga bajjayo mayiti nga bagisaze busazi. Ye embeera yali mbi okutwaliza awamu naye omusajja oyo nze mbadde saagala asonyiyibwe nakusonyiyibwa. Wano we tuli mu kana akaseera kye kifo kyennyini we basanga mayiti ey'omwana omuto ow'emyaka 8 eyalattiddwa mu ngeri ey'obutemu nga era bamutadde ne mu kaveera. Olunaku lwa leero kooti emaze okwensala yaayo era ekifo kino kyennyini kiriraanye amaka gaabo bennyini kooti bemaze okusalira. Swahili Mugabi, NTV.